Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطاعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان للمؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكاري سورة التوبة، سورة يومين دم القرآن تكفو ruku ye 15 jibtandika de aya 10:19. Allah subhanahu wa ta'ala tugambye ya ayyuhalladhina amanu taqullah, abange mwe abakiriza mutyenyo Allah. Yattakuwa mujifuna mutya. Takuwa tegwa bugwi kuva mubire ne kutonyako. Takuwa ya kukolerera erina processes zaayo mwoyita okubeera omuttaki. Allah kyagamba taqullah, okutya Allah, okwekuuma n'obutukuvu oba obutuukirivu obw'omumutindo gw'owaggulu. Kakati biriko process gy'oyitamu nga ze tuzze tunnyonnyola nti inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Okusaala kukugobako ebyonoono n'ebisobyo ebitasaana n'ebyambyone, bino ebirabwako physical such misdeeds. Ate okutoola lan tanaalu lbirra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Temuyinza kutuuka ku butuukirivu wabula nga mwejjeemu obukodo ne musobola okusaasaanya mu kkubo lya Mukama Katonda n'okubeera abagabi. Nti obugabi kutoola okuwaayo kikujjamu obukyafu n'obwonoonefu obubeera mu mutima nga enkwe, ensaalwa, fitina n'ebirala ebifaana bwe bityo. Ate watiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum, obuwulize kyo ate kikugondeza okuba nga osobola okubalansinga emirimu gyo emirongoofu wakati waabo abakutwala mu bulamu buno obw'oku nsi n'abakulembeze mu ddiini. Kati ekyo prosesi eyo okugiyiga, okugimasitaringa okola otya? Qur'an etugambye wakunu maa swadiqin, mukuume kampani n'abantu abalongoofu, mubeere nnyo kumpi n'abantu abalongoofu abasobola okumasitaringa ebintu ebyo, enkola eyo, sisitimu eyo, nammwe mubeere kumpi nnyo nabo, mubakoppeko enkola yaabwe. Ye sisitimu Allah subhanahu wa ta'ala gyatuwadde, era ekyo mukimanyi bulungi, era ye sisitimu y'obutonde. Abaana batalina kye bamanyi babakuŋŋaanya ne babateeka in the company
of a knowledgeable person called a teacher. Mu kampuni y'omuntu omuyivu amanyiddwa ng'omusomesa. Nkola ya butonde. Nti abaana tebaba tebamanyi students. Kati students kyokola bateeka mu kampuni ey'omuyivu amanyiddwa nga teacher. Kati ebbanga lye bamala nga balina teacher oyo wesanga nga nabo byamanyi nabo babigize. Ye system yemu Allah gyatugamba mu Qur'ani entukuvu nti fe abakkiriza gye tusaana okugoberera nti okumastaringa obusobozi obw'enjawulo tusobole okulaakulana mu by'omwoyo mu taqwa tusaana okuba maaswadikiina n'abantu abalongoofu. Aya 12 ng'era tujjagendera ku layini y'emu eyo. Allah atugamba ma kana li ahli madinati tekigwanira abantu ba Madina wa man hawlahum min al-arab neba nakyalo abeetoolodde ekitundu kya Madina an yatakhallafu an rasulillah nti beesulubabbe nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi sallallahu alayhi wasallama uswatun hasana ekyokulabirako amakula abasemberedde ali kumpi nabo. Tekikyali kizibu kya kumutuukirira kaakati okumwesulubabba tekibasaanira. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi yadde okubanga muli beegwanyiza bo bennyini ekintu kyonna ekirungi okusinga okukigwanyiza Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Tebandyegwanyiza kirungi kyonna okusinga Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nti mu mutima buli kalungi konna ke bandibadde balowooza nti nandyetuusizzaako kino babeerenga ekyo bakyagaliza Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Lwaki kiri bwe kityo? Twagambye nti okumastaringa amakubo ag'okutuuka ku taqwa tulina okubeera maa swadikin kumpi n'abantu abo abatuukirivu. Kati wano saabatuukirivu ali mu kifo kimu ekimanyiddwa nga Madina. Kaakati ab'omu Madina omwo n'abeetoolodde bo bafunye obwangu. N'olwekyo ku lw'okuyaayaana okufuna okubangulwa n'okuluŋŋamizibwa okuva eri saabatuukirivu Muhammad sallallahu alayhi wasallama tekigwanira bantu abo ate kumwesuulirira kwesulubabba oba okuba nti balina bye beegwanyiza ebirungi nga tebabyagaliza Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Ne hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallama mugimanyi bulungi etugamba nti omukkiriza omulungi yoyo ma yuhibbu li nafsihi nti ayagaliza munne ekyo mwennyini kyakola kyeyeyagaliza. Nti ayagaliza muganda bwe ekyo kyennyini kyeyeyagaliza. Kakati n'olw'ensonga eyo Allah agamba nti ekyo tebasaanidde kikola olw'okuba dhalika bi annahum ekyo lwakuba nti bo la yusibuhum dhama'un olw'omukisa okubeera nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama ali mu bo tebatuukibwako nkalamata yonna wala nasabun yadde enjala yonna. Dhama'un nti tebatuukibwako nkalamata yonna wala nasabun yadde obukoowu bwonna wala makhmasatun yadde enjala okubaluma fi sabilillah mu kkubo lya Allah wala yatwa'una mawti'an era tebalina na ntambula yonna gye batambulamu yughidhul kuffara enyiza abatakkiriza wala yanaluna min aduwi naila era tebalina munyago gwonna gwe babanga banyaze ku batakkiriza
mu kusiitaana okuba kuliwo illa kutiba lahum bihi amalun salih wabula ebyo byonna Katonda abibawandiikako nga omulimo omulungi gwe bakoze gwe mukisa abantu abo abaali mu proximity okumpi ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu Madina n'ebitundu byetoolodde nti ebikolwa byabwe byonna bye baakolanga gamba okutambula olugendo lwonna Allah abawandiikira mu abawamu empeera ennungi enkalamata bwe baluma Allah abasasulamu empeera ennungi ennyonta bwe baluma Allah abasasulamu empeera ennungi bwe baakoni kye bakola ne bakoowa mu kkubo lya Mukama Katonda Allah abasasulamu empeera ennungi naye bwe batambula entambula yonna omutakkiriza n'agamba nti laba agasiraamu ago kwe gamba nga muli gamunyiizizza nga gamusaaliza abasiraamu bagabana empeera oba babadde mu nsiitaano ne babanga bafufuggaza abalabe n'okufufuggaza abo abalabe era bafuna empeera kati mufuna omukisa ogufaana bwe gutyo ahe ne mulaga jjala inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin ddala ye Allah tafafaaganya mpeera y'abakozi ba birongoofu wano muhsinina ekigambo kino muhsinin kiwa amakulu ag'omulimu ogukoleddwa nga gunyiridde nti omutindo gw'omukkiriza mu kukola omulimu gwonna gusaana kuba nga gwa kudelivaringa quality masterpiece state of art job omulimu ogukoleddwa nga makula so si kukola kyakala gaddibe engalye oba abamu kye bagamba piga twende nedda kyonna omukkiriza ky'oba okola luubirira okutuuka ku mutindo ogusembayo okubeera ogwa waggulu mu kintu ekyo ni bw'oba osoma Quran ni bw'oba osaala ni bw'oba osiiba ne bw'oba okola emirimu egigyo ugenze kulima uli kwoza lugoye uli kufumba mmere uli kusiimuula nnyumba kyonna ky'oba okola okufunamu empeera eri Allah gy'asuubiza omulimu ogwo gusaana okuba nga gukolebwa ku mutindo ogusembayo okuba ogwa waggulu Qur'ani ebyo byotusomesa ensonga eri ekyagenda mu maaso eyaba ahlu Madina abantu be Madina emikisa gye bafuna olw'okubeera mu kampuni eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu aya 121 negamba wala yunfiquna nafakatan era tebalina konna ke batoola ne bawaayo saghiratan kakabere katono wala kabiratan oba kinene wala yaqta'una wadiyan era tebalina kiwonvu kyonna kye batambula ne bava kuno ne basomoka ne badda kuli illa kutiba lahum wabula kyebawandiikibwako liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun bwatyo Allah alyoka abasasulemu empeera esingerera okubeera amakula olw'ebyo bye bakoze ne banyiriza n'olwekyo bwe tuba tubagamba nti bwe muba mulina omukisa ogw'okubeera mu kampuni y'abantu abalongoofu oba abayivu abasobola okubasomesa muleme kukola mputu ya kwesulubabba na kubeesamba mukosebwa kinene nnyo so nga ate okubeera in their company buli kikolwa kyonna ky'okola ogabanamu empeera fumiitiriza omuntu ali ewala ennyo as compared to you oli okumpi engeri gwe gy'oganyulwa n'oli ali ewala tasobola kukola na kutuukiriza buvunaanyizibwa obukwatagana n'obwetaavu obuba buliwo ng'ate buliko okuluŋŋamizibwa
nti kino mukikole bwe muti, kino mukikole bwe muti, kino mukikole bwe muti. Okwongereza ku ekyo ate mutunuulire ku ludda olulala, ku ludda lw'oyo abanga ateereddwamu obuvunaanyizibwa nti oba ye mukulembeze, naye enkola ye esaana kubeera yakulagirira abantu. Gwe kyomanyi kisomese munno nti kino kikolebwa bwe kiti, kino kikolebwa bwe kiti, so si kulekerera abantu bakole nga bye bakola bikyamu. Aya 12 ereyinga basically the modern system of education. Nabagamba nti amasomero gano ge mulaba in this modern age, amasomero gano ge mulaba nti wabaawo classroom, ba student ne batuula, teacher n'abasomesa. Mu record Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasooka okusetinga such a classroom. Nti omuzikiti guno gwafuuka classroom, bamasahaba baatuulanga, n'atandika okubasomesa ebintu ebyenjawulo, ne babuuza ebibuuzo, bw'abaanukula. Era bwe musoma hadithi nabawi ne sunna ze mujja kisanga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasomesa bamasahaba ridwanullahi anhum ajma'in ebintu bingi ng'asinziira mu muzigiti. Kati basically aya 12 elaying a foundation of a modern day education system. Aya gambye wama kana limu'minuna liyanfiru kafa, tekisoboka bakkiriza bonna okufuluma lumu nti bagende bafune obuyigirize. falawula nafara min kulli firikatin minhum taifa, lwaki mu buli kibinja tebeerondamu abantu ababa bafuluma bagende liyatafaqahu fi ddiini, basobole okukuguka mu ddiini, waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim, tibamala okukuguka bakomewo nabo batandike okulungamya n'okuwabula abantu baabwe, la'allahum yahdharun, kisobosese abantu bannaabwe nabo bebalese okuba nti bewala ebyo ebisaanidde okwewalibwa. Ye system whereby mulaba ti wabeerawo colleges ez'enjawulo, kati ne twerondamu muffe ababa balina obusobozi, abaana abakyalina emyaka emitototo ng'ate bafunye kubuyigirize babangufu, ne bagenda mu colleges ezo. Abaana abo ne bakuguka, bamala okuguka ne bajja ne batutuusaako ffe bye tutasobola kugenda kuyiga, kuba tojja kusuubira nti buli mukkiriza yenna agenda atuule mu classroom. Wabula muffe abo ababa abalondeddwa bagende basome. Era system eyo erikola, era mulaba tugenda tulisivinga bamashekhe bakomyewo, shekhe akomyewo akuguse mu university yegundi neyo gye mubeera mutera okulaba graduation system nga zibaawo. Modern system of education nti wabaawo ababa basomye abo ate ne balondebwamu abalala okweyongerayo. Modern day kakati edda kyalinga kyakusonga busonzi lunwe, naye ennaku zino kyekola kyokka basetinga standards. Era mulaba modern system okusoma kuviira ddala mu nasale basetinga standards. Omwana n'asoma okuva mu
baby middle watuuka mu top alina kukola ebigezo ebimuqualifyingisa okuyingira P1 n'ava mu P1 mpaka P7 ne basettinga ebigezo PLE ababiyise oyo n'abanga alondeddwa ayiseemu okweyongerayo mu senior section ne mu senior section ku O level ne bakola ebigezo ebyo ne bisettinga baani abanagenda mu A level ate okuva mu A level bo ne basettinga ebigezo abiyitemu n'abanga qualifyinze okuyingira university eyo system Qur'an entukuvu yagisettinga kitulwaleero ne mulaba bali beewaanira Ministry of Education nti balina kye baayiiya kinene nnyo when we Muslims already we had these guidelines more than 1400 years ago nga system in place era system eyo zeekula. Assalamu alaikum. صل على نبينا صل على محمد